mukuru wange mutangazaamu genda maaso. The same musician advertises a concert in Kololo in a venue that belongs to government. Komaawo omanyi saha ya trendinga. Olutalo olw'omuyimbi King Saha Kosaate ne Bebe Cool labika endowooza munnanga ate lusituse buto wabula King Saha avuddeyoko munnanga ate eside eno ali mukwanukula munnanga ate Bebe Cool naye munnanga ate alina ensonga ze agamba nti no King Saha yavoola omukulu munnanga ate Kasolo ate King Saha ku side yemu ategese munnanga ate concert Kololo kifo munnanga ate kya government. Oh my god, nga kitwalibwa government munnanga ate eriko NRM. So byengenda okubeera nga nkuyitiramuko tusooke munnanga ate tubivuunuke bingi nnyo. Omuyimbi Alien Skin naye munnange atabukidde omuyimbi Bebe Cool. Byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Bampite Jaminati sinza ku Jaminati Yugi wabula kansuke nkutegeeze nti woobeera nga tonaba kulayikinga video ogimpeere like kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Ntandise munnanga ate n'akatambi kano ak'omuyimbi King Saha. Mukulu wange mutangazaamu genda maaso. The same musician advertises a concert in Kololo in a venue that belongs to government. Komaawo. Mukulu Bebe Cool kitogezako okutegeeza Kololo ya strip it belongs to a government nga bwe yogedde. What is a government? Secondly, kidi kifo Kololo ya strip kifo nti ogenda okisabe bagambe schedule ya February bweyimiridde nti wano ne wano tetuna kubeera busy oshegedde bakolo olunaku osasule bakwe receipt period. Kati nekirala Bebe Cool ku myaka gy'olina 5 gwatamanyi nti Lugogo Cricket Oval bw'oba ogyetaaga owandiikira National Council of Sports ate nga nayo eri under government. Yo wange King Saha ogende Kololo ya strip yasoose Reggie egana n'akolerayo ekigulu Cindy akolerayo ekigulu abalokole babaddengawo ne zi crusade bekumadde nsaba tuwe emyaka gyaffe ekitiibwa olikyakulabirako eri abavubuka n'abaana n'abazzukulu n'abalijja. Omuntu yajjirwa Bebe Cool tubadde tuli awo ne zimuleeta ng'era ali ku King Saha ng'agamba Saha yajjeewo olukusa olufuna venue ye Kololo. After attacking Kasolo like that, the same for political reason, the same musician advertises a concert in Kololo in a venue that belongs to government. What does that tell you? With due respect, njagala nkubuuze King Saha si munnayuganda atateekeddwa kutegekera Kololo ku kisaawe ky'eggwanga ekikulu nti lwaki mwagala embeera y'ababyokulya abalungi emirimu? King Saha bw'ategeka ebivvulu tasasula misolo tebamuwozaako ssente. Ekyokubiri, King Saha bw'agula emmotoka tasasula mu revenue olwo aba mulungi naye ate okugenda afune ekifo ekyokutegekeramu music we concert akube naye afune kasente olwo aba mubi. Bebe Cool ensonga ezimu tuzireke oba otambuza nnyimba zongolaba zikutuddemu King Saha mwesonyiwe nga lwaki tategekera Kololo ye si munnayuganda nga bannayuganda abalala nti King Saha alina omugabo gwe gumu nga gwe gw'olina ku Uganda lwaki ensi mugivuga mugizzeeno ku side emu yokka nti we need equal opportunity and equal rights for God and my country. May God bless you all. Nga bwogezako munnanga ate okulaba bibadde bikutte nnyo munnanga ate vibe muganda wange simanyi yonna gye binaggwera naye njagala ompe munnanga ate endowoozayo kikyolowooza munnanga ate Bebe Cool eneemulugunyaye ndowooza munnanga ate ogiwulidde so nga ate n'omuyimbi King Saha agambye nti nno nedda sijja kutuula sijja kunyigibwa munnanga ate mu ttooke era nga avuddeyoko munnanga ate ku live kubanga omanyi saha ya trendinga ako kasaha ke katrendinga kakati tukawalampe kagenda kutuddamu nga kavuma bagenda kutusharinga buli wamu. On whose electricity, on whose yaka, on whose yaka. You want to trend on whose yaka, you man? On my yaka.
You trend and you man. On my yaka, you want to trend and the girlfriends watch their blood-clad Walipa. Stop the nonsense. That is old school and old style. Kibadde kikambwe nnyo ng'ali mwanukula munnanga ate esaidi eyo so nga ate omuyimbi Alien Skin naye munnange avuddeyo. Jjukira nti nno Bebe Cool yavaayoko wali n'agamba nti nno ensonga y'aba Big 3 oba ogitegeera muganda wange. Kaakati wano Alien Skin ali mu kwebuuza nti omukulu munnange ate Bebe Cool kikyayagala ennyo. Kiki munanga ate kigenda mu maaso nga bwogeza okulaba akatambi ako ekyasente kiveewo niba baagala jasi kutambuza ndongo ye atambuze neva kulikole ki yesali nsobo mu batolinga yeye anasobola ati tasobola jasi nze kati unamata muguno mulembe gulumba goli yasiba agose kubanga gogambye eno Arsenal eno piercing atowoza mbu ate ene kube nuludi isawe wekiri gukalira ki basamba akapira kekaki kekamu kasako atona akusinga malobozi atona akusinga obukulu kati yakayanira ki myaka tugenda kuyimba ku myaka si ku myaka naye yagama mukulu obali mu eryengeri ntino kaye kyange munga akyasobola akasembayo. Simanyi munanga ate endowooza yo naye kyolina okola kukakasa nti osubscribinga ku saate n'okulayikinga vidiyo kasita obeera nga tonnaba